Kigambibwa nti ku ssaawa mukaaga n'ekitundu ez'ettonto waliwo omuntu eyeefudde omulabula zine kasasiro n'amusuula mu ddembo lya banka akayitibwa Advance Smart Microfinance oluvanyuma n'asikayo emmundu n'akuba omukuumi abadde wabweru essasi erimugye mu budde olumaze emmundu ye n'akuulita nayo. Bino bibadde mu Modern Zone mu ttawuni kansi y'e Wobulenzi mu disitulikiti y'e Luwero. Bwe batugambye abadde ku ssiini kyazzenga mulalu naye ng'alina ekiveera ekyo kyasinziddemu okusumula emmundu ye n'akuba omusirikale wa microfinance. Nga omutemu ono azzenga omulalu n'aba nti ate abadde akutte emmundu mu kiveera. Asobodde okuba omukuumi owabadde akuuma microfinance eyo n'amuttirawo era n'aba nga ate amugyebyeko emmundu omukuumi eyo gy'abadde alina. Olumaze okutuukiriza ekigendererwa kye, omuzigu ono aliko ekkubo lyakutte ne yejjawo. Kyokka waliwo abamulabye ng'abulawe nali bagezaako okumuwondera. Ne tugoba n'ensigala nga tugoba. Kati mu kugoba n'afubutukirayo eri wansi waliwo ekikubo kiri bw'okigoberera kirina junction gye kikusuulamu. Kati n'avaayo n'aggyayo bw'ati emmundu yadde akutte ekiveera n'asikamu bw'ati emmundu n'agigira bw'ati atagikokinze naye n'aginyenyanyenya bw'ati ng'atutiisatiisa. Then ne tudduka kati then n'asigala ng'akkirira eri wansi kasooto. Nsigala nga tugoberera. Okusinziira ku mmeeya wa ttawuni kansi y'e Wobulenzi Moses Sebalamu eyalabiddeko n'agage, omuzigu ono aliko w'atuuse n'atemako ekigala ky'emmundu n'akisuula. Ne ntandika okubeera nga ngoberera gy'agenda. N'atuuka awo atuuse, emmundu n'agimenyako ekiti kino ekisembayo. Era ekiti ekyo ekisembayo nze nkironze ne nzija nakyo ne nkikwasa poliisi. Nti poliisi eyitiddwa mu bwangu, kyokka weetuukidde ng'ono yamazeemu dda omusubi. Security we yatusangidde nga tuli eri wansi ne basanga n'ekiwuulu ky'edisooko kye. Aba security wansi eyo ne batandika okuba amasasi. Abamukubyeko ekimunye batusiigidde ekifaananyi nga bw'abadde afaanana. Omusajja abadde mutonotono naye ng'abadde ayambadde enkoofiira naye oluvannyuma ate enkoofiira naye agisudde mu kisenyi tugisanze naye nga tona zaazisudde naye ng'abadde musajja mutonotono. Naye olw'okuba nti nno ekyekango ng'Atiddwa essasi oliwulidde nga livuga seetegereza sifeesi oba muddugavu oba mweru. Namulabidde mu distance naye nga kukkirira yabadde mu white waggulu ng'ataddeko kyedisooko kyaliba kya red kind of. Kati poliisi ng'eri wamu n'aba UPDF babakaganye n'okw'okuyigga omuzigu ono agambibwa nti abadde bw'omu era baleese n'embwa ekonga oluso okwongera okumuyigga. Poliisi emaze okubakangana ogw'okunoonyereza nga tulina ku bumu ku bujulizi bwe tuva okuzuula obumu ku bintu omutemu ono by'abadde alina. Emmundu ebbiddwa leero ewezezza omuwendo gwa mmundu 5 ezaakabbibwa mu Luwero mu bbanga lya myezi 6. N'abantu 5 be baakattibwa mu bulumbaganyi obwefaananyiriza bwe buti mu kitundu ky'ebbendobendo lya Luwero ekyongedde okuteeka bannabulemeezi ku bunkenke. Leero balumbye mu Modern, enkya basobola okulumba banka, luli basobola okulumba ekirala. Naye tusaba ze message yange eri nti ab'ebyokwerinda tukolaganire wamu. Obulumbaganyi obubadde bukyasimbyeyo bwakoleddwa ku baserikale b'amagye Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omuserikale omu bwe yattiddwa kyokka n'abalumbaganyi 2 nabo ne battibwa. Habert Kamoga, NTV ya Akawungeezi.